Junior ayinza okubanga yakyogera asinziira kwako. Abenchi baba mama ba Buganda sebo. Bwe kiri. Bwe kiri ne bonogera nokanonyereza bwe kali. Abenchi baba mama ba Buganda tebafunama. Bwabasobodde agira ati. Tekitegeeza nti bafuula Obwakabaka. Tekitegeeza ekyo. Naye bona okuvunama nzize nkigoberera tebafunama. Naye nga kya bugunjufu bwabanga aliwo ekyetaagisiza okwetonda. Ffenna tukola ensobi. Ate emyaka gye nakugamba nti omuntu atanaweza myaka 4 okulowooza kwe kwetaaga okuyambako ennyo. Kankiddemu omuntu yenna nga muvubuka atanaweza okuva ku myaka 18 paka ku 4 betaaga okuyambako ennyo mu kutegeera ebintu byonna. Kati ayogera ku Bwakabaka mala biseera bye. Bonna abazze babwogerako okuva lwe bwabaawo Katonda ng'atonda ensi eno. Bonna baabulemwa ne bagenda. Kati talina kyeyayogera ky'amaanyi kyali kiyinza kuyigula ttama Bwakabaka. Mwami lumu takireeta ng'owa DP. Waliwo akimutikka. Okumanya aliwo akimutikka. Ekiseera kyatuuka ne bagenda ne bawummuza Mpuuga. Okuva lwe bawummuza Mpuuga NUP teddanga mukutereera. Ekyo bwe kiri opposition yandikoze bweti bandituuse mu mambuka ne bagula enje eyo ne batandika okwera ekibuga. Ne parliament yanditudde nga bo bali eno beera kibuga bakyankalanye ne beekalakaasa. Gavumenti nekwatako ababaka 10 nebasiba bandibadde bali mu buwanguzi bw'amaanyi. Ffe tetwagira bye mukola tuli mu kwera kibuga gavumenti yabadde jabbakwate basibe obwo buwanguzi bw'amaanyi. Mu parliament babeereyo bateese ne olufuluma bati olutulayo bati mu parliament ngabo bayimuka nga bayimba oluyimba lw'eggwanga nga bakyankalanya bagamba n'aba opposition bazze wamma gye bali. Kaakati oba tolina kyokoze mu byobufuzi kubala. Waliwo abasajja abakulu eyewaffe ku kyalo gye nali mbeera balaba akaana akato kaguze emmoroka nga bagamba kabbi. Waliwo abantu abaava mu DP yaffe ne bagenda wa Bobi Wine balina okugaya oba obunyoomi nga balaba nti Bobi Wine aliidinze nnyo muntu w'amaanyi nnyo. Ffe tuli balooya mu parliament maze ebisanja 3 Bobi Wine yamalayo kimu naye atulagira atya n'abeera mukama waffe. Eyo ennugu gyeri yereetesa ne lumu etteeka lino. Era eyo ennugu gyeri nti lwaki baleeta ono omwana omuto Ssennyonyi. Kwembozi Muyugi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. N'olunaku lwaleero nkomyewo ne Ssaalongo adaabuzeebuzeemu komanya emirimu gimuwuuba wadde yawummula watugamba wawummula. Nawummula naye era emirimu tegikuggwako beera eno tindi eno ate kakati ne mukusimba ate kati ndi eno kati ngeze Masaka kati ngeze gundi nengamba Ssaalongo kuwummula kwe okwangiri kyo okutaliko kuwummula. Okuwummula ate ojagana kulabira nte eyo evaamu amata. Ate okuwummula toyinza gamba ti sigenda kulaba ttooke ino balyengedde. N'olwekyo nkwebaza okumpita mukwogerako emboozi Muyugi ogabanyako bannayuganda ku birowoozo bye tuyina n'okubaako bye bawulira ensi neetatuulira awo. Nkwebaza okundeeta wano nze mwami Mukwaya Francis n'olwekyo nkwebaza nnyo okunkomyawo wano. Essebo Ssaalongo bitambula bitya ogenza okukomawo wano nga mukwano gutamala emirundi yava mu bulamu bw'ensi bintu bingi ebibaddewo waliwo amaka ga muwalawo gaali gafunye okugayuugayuuga awo rape nene mala ne bitirira wadde okusasira yavuddeyo n'ayogera nagamba ye tebagalanangako just tebasinga na businganyi ku kisaawe nebekubya kaserefi ne bamubuuza bino byoyita bebi lwaki wamuyita soba yamuyita babbo yamuyitaani ne bamubuuza lwaki wakimuyita nagamba nti ekyo kyakiyita buli muntu
yeye enkola ye buli muntu azomuyita hani sweet baby boo so nebifaananako ng'ebyo so bingi ebibaddewo wootabadde ate ne mu byobufuzi byonna bingi badde bitambula yonna tujagendayo naye okusookera ddala sooka okubagize famire ya mukulu Tamale Emirundi sebo ku Tamale Emirundi ffenna twafuna ennaku y'emu twanakuwalira wamu n'ab'enjuye n'eggwanga lyonna kitalo nnyo ekyokufiirwa omukulu Tamale Emirundi omukukunavu Medi Nsereko yamuyitanga omukukunavu namulabako ko ng'ali ne Medi Nsereko nga yabakatandika Tamale Emirundi kyemujjukirako be baatandika ebimeeza ne Nambooze be baasooka okuba bannamawulire abakka wansi ku muntu wa bulijjo nze eri ewaffe gyembeera gyennima be baasooka okukka ku muntu wa wansi omulimi oweeyo naye n'agendako ku mpewo n'akubaganya ebirowoozo nze kyensobola omwogerako nti yeebale Mukama Katonda okutuwa Tamale Emirundi n'ebbanga lye yamuwangaaza twebaza Mukama Katonda okutuwa Tamale Emirundi n'ebbanga lye yamuwangaaza mu nsi muno negyo emyaka 6 kwe yafiira si kyangu kugiweza si kyangu twebaza bakadde be abaamuzaala ne maama akyaliwo okutuzaalira omusajja oyo amaziika ge gaalaga bulazi kikyali Tamale Emirundi yeziika yekka si baana be nti be baamulanga ekintu kye yakyekolerera yekka mwami Mayanja omuntu atakyasobola kwogera tasobola kwebika n'abanga Tamale Emirundi n'ebyamwogerwako ekyo aba yakikoleera ebbanga ddene ebitonotono ebirumira tebibulamu naye ng'ekitonde ekissa ebyo tebiyinza kubulamu ekitonde ekissa tubeera mu nsi nga tulina okukola ebintu bisatu okulya okwogera n'okunyiiza abantu n'okusanyusa abantu teri kitonde kissa kitasobola kunyiiza muntu ate teriyo kitonde kissa kitasobola kukola nsobi bwe tugenda mu bitabo ebyawandiikibwa omutuukirivu olunaku akola ebyonoono 7 omutuukirivu omuntu omutuukirivu olunaku akola ebyonoono 7 kiri mu vanjiri si kyange kiri mu vanjiri tiwaba wankwata obubi kiri mu vanjiri n'olwekyo Tamale Emirundi obwamusobasobako obwo butono eri abantu nange obwo butono nsobola okubuzza nsobola okwogera ate omuntu bwakunyiiza butono nnyo kubanga nze ekyensinga okutulyoba n'abantu basinga kye baleze batunuulira bwe yavaayo navoola Ssaabasajja Kabaka n'ayogera ebigambo by'engeri y'okumuvoola n'okugireegerera ndooza wabiraba ekyo kitono nnyo ffe gwe ng'omusajja Omuganda ekyo kinene naye nga bwegambye nti ekitonde kyonna ekissa olunaku kikola ebyonoono 7 olunaku Tamale Emirundi olunaku omwonoonyi jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 07458 Don't stop until something happens. Akola ebyonoono 7 kakati Tamale Emirundi obwo obuto bwamusobako tetusobola bumunenya mu budde buno nga taliiwo kuba tasobola kuvaayo kweyogerako nti ekyo nakyogera lwakuba kintu gundi nze sikkanya na muntu avoola Bwakabaka Obwakabaka tebuliwo obubeezi fa Obwakabaka bwazimbibwa ku lwazi ne bwe yandyogedde ebigambo bimeka Obwakabaka bwazimbibwa ku lwazi
n'obwakabaka tebumanyi oba lwaki bwazimbibwa ku lwazi. Katonda yatondawo obwakabaka ng'azimbye ku lwazi. Kibuyaga ne bw'o ne bw'okasuka busigalawo, ne bw'oteekako bbomu busigalawo. Kati ayogera ku bwakabaka mala biseera bye. Bonna abazze babwogerako okuva lwe bwabaawo Katonda ng'atonda ensi eno. Bonna baabulemwa ne bagenda. Kati talina kyeyayogera ky'amaanyi kyali kiyinza kuyigula ttama bwakabaka. Yesebo ngavudde nnyini bwo talina kyasobola kukola bwazimbibwa ku lwazi. Gwalolabyeko olwazi olusenguka. Nalaba bwe bali bamaze okumuziika nobeera okubaganya ebirowoozo ndowooza wajjawo ndowooza nogamba nti famire yeetonde nendaba mutabani wo Tamale Junior n'agamba nti afe tesobola kwetonda. Okwetonda kya buntu kubanga taata yaleka bwe yali afa tana gwe yaleka ng'agambye nti nno nti tugende twetonde. N'abakoma migwe yayogera awo ndowooza taata waabwe famire yaabwe naye n'agamba mpozi nga ye bw'anaaba asazeewo tugende twetonde awo nja kgenda naye bwe kubagamba nti nno nti precious babagamba mugende mwetonde n'agamba nti ye tasobola kwetonda. Okwetonda kya buntu nnyo. Okwetonda kya buntu. Ate emyaka gye nakugamba nti omuntu atanaweza myaka 4 okulowooza kwe kwetaaga okuyambako ennyo. Kankiddemu omuntu yenna nga muvubuka atanaweza okuva ku myaka 18 paka ku 4 beetaaga okuyambako ennyo mu kutegeera ebintu byonna. Naddala omuntu bw'aba alina emyaka 18 paka ku 4 bw'aba n'ebintu 3 nze mmanyi nti aba muguwa ddalu. Bw'aba muvubuka, bw'aba mugagga, bw'aba alina obuyinza. Omuntu oyo nga muvubuka yeetaaga kuyambako nnyo okutegeera kubanga tiwali kyatasobola kukola. Kati ono ekimwogeza bwe kityo muvubuka ayinamu ne kasente n'ebintu alaba nga byonna byangu naye ebintu si byangu. Okwetonda kya buntu tekirina kye kijja ku muntu wabula kiba kiraga nti menyese eri gwe Mayanja. Mayanja nakola ensobi naye menyese. Era okwetonda kitegeeza butaddamu nsobi. Neetonda mwami Mayanja nakunyizizza neetonda nsonyiwa bw'omala okunsonyiwa eyo ensobi mba sisobola kugiddamu. N'olwekyo yo nga famire omuntu omuganda nga nte luli luli olulangira lwe lutukulembera Ssaabasajja Kabaka ffenna yekkolumu kwe twesigamye. Ffenna oba oli mu Buganda ng'oli Muganda oba toli Muganda oba oli wa ggwanga ki oba oli wa tribe ki sisosola mu ggwanga muntegeere bulungi. Ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Okwetonda kya buntu ng'aliwo ensobi kubanga kiri kitikkiro kyaffe ffenna kwe tuva. Era y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka aweebwa ekitiibwa. Era Ssaabasajja Kabaka lwaza alwekonako yagwa weemalya biseera byo totaana na kubwogerako Obwakabaka. N'oba teyabugezaako bwamulema bonna babugezezaako bubalemye. Okwetonda kya buntu ate kya bugunjufu. Omuntu okwetonda aba mugunjufu. Kuzizaako omusango nsaba kwetonda oba n'oteekawo kano nti nakikoze mu butakimanya nabadde sisaanidde kwogera kigambo ng'ekyo. Kizaamu n'oli gwe wavoola amaanyi nti omuntu ono ategedde ensobi ye asaana okusonyiyibwa. Mpozi kyemmanyi nti ab'enkima bantu bakulu nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Junior ayinza okuba nga yakyogera asinziira kwako. Ab'enkima bamaama ba Buganda ssebo. Bwe kiri ne bonogera n'okanoonyereza bwe kali. Ab'enkima bamaama ba Buganda tebavunnama. Bw'aba asobodde agira ati tekitegeeza nti bafuule Obwakabaka. Tekitegeeza ekyo naye bona okuvunnama nzize nkigoberera tebavunnama. Naye nga kya bugunjufu bw'aba nga aliwo ekyetaagisizza okwetonda. Ffenna tukola ensobi. Waliwo omwami bamuyita Mwami Magala. Essebo Magala oyo era naye awa amagezi ku nsonga ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo. Essebo so yavaayo naawe okuwabula kwe eri omukulu Tamale Junior. Gati muzeeyi avuddewo
kakati terera mu layini because wabaddewo abantu ebbanga lyonna abayisiddwa obubi okuva ku sayidi yammwe oba okuva ku sayidi yo naye nga batya okukukwatako n'okuddamu bano okubako kye bakola olw'ensonga ti muzeeyi abaddewo kati muzeeyi kaavuddewo tamu ku bigere longoosaako okuva gy'ovudde n'okutuusa wano obeko ne byotereeza osobola okuba nti nno otambula bulungi n'abantu yavuddeyo n'amuwalabula namugamba gwe tolina kyongamba gwe musajja mukulu tolina kyongamba kati yoyo koja wange Junior aba koja wange kubanga mama wange wankima kati Junior nomuwa ekitiibwa nti koja wange Junior nomuwa ekitiibwa kubanga koja wange n'omusomesa wuuyo naye aba mama wange ankutteko mu ngalo naye ate nange era kojja wange Junior naawe kojjaawo nange era kojja wange kati kojja wange Junior sisobola mu luyimba naye abaana bo kojja Junior tukusaba kendeeza obusungu akendeeza obusungu magala wamuzeemu bubi kendeeza obusungu nzoli kojja kukyala enyinga naye nsobola kusaba busabi nti kaddeko kendeeza obusungu kyensobola gamba Junior yandibadde musajja mulungi era enyinze naye oba kojja wange abakojja wange abamaama maama wange siina ngeri gyenyinza muddamu kubanga bwe naamuddamu ante enkya bwe naagenda ku bukojja ajja kungobesa miyagi genda mwana wange tolina mpisa n'olwekyo Junior nkusaba kojja wange ate namwattu abantu abadde bakwagala nnyo nkulaba ku social media mugoberera nnyo nabadde mulaba byaddamu magala naye Junior ensi ekwagala nga bw'oli kojja wange kendeeza obusungu kyekigambo kyokka kyensobola omwogerako akendeeze ku busungu tonyiiga nnyo kubanga oli muvubuka muto ensi ekwagala kyekyoka kyensobola omwogerako tuvuddeyo tubadde tukonye okubwekonyi naye ngaensonga enkulu olunaku olwaleero ensonga ya paalamenti ekuti wansi waggulu ne wansi ne waggulu tukumanyi bulungi nnyo ng'omusajja mu NDP naye nga omusajja mu NDP naye ate awagira enkyukakyuka esebo era twajja wano twogere emabegako kaawo abantu nogezaako okubawa sayidi yo n'okunyonyola ensonga nga bwe zaali era baasiima esebo kaakati bingi ebizze byogerwa bwe tugerera essaawa zino paalamenti yavuddeyo paalamenti ebadde saidi zeyo mu mambuka nga bagezaako okutunula ebizibu byayo paalamenti yatudde kutunula ebizibu byeyo era egenda kusigala ng'etambula ne mu bitundu ebyenjawulo okuli n'ewaffe mu Buddu naye bagambye bajja kutuukayo n'awalala naye mu ebyo ebyogerwa mubaka w'okulwa Emityana mubaka lumu yeyavuddeyo MP kyali mu kukola akikola mu bukyamu yamanya nti enkya ye bw'anaaba nga ye alina ekibiina ne kireeta ababaka bangi naye banaamukola bwe batyo ekigambo kya mwami lumu kyokola kikyamu era ekigambo ekyo tokireeta nga ggwe lumu okireeta nti wa Nuupu kuba n'omuntu gwe yawummuza n'aleeta gwe mutayagala tokireeta mutima mulungi tokireeta mutima mulala gwonna okireeta nga waliwo akuwubisa nti leeta kino ate kijja kuyitamu kati n'olwekyo tunafuye Nuupu ne pulezidenti wa Nuupu oba okunafuya pulezidenti wa Nuupu n'ekibiina kye bulijjo nga tekikoonwako oba okiraba mwami lumu takireeta ng'owa DP waliwo akimutikka okumanya aliwo akimutikka ekiseera kyatuuka ne bagenda
ne bawummuza Mpuuga. Okuva lwe bawummuza Mpuuga NUP tedanga mu kutereera. Ekyo bwe kiri Mugisa agenda kukyusa leader of opposition mu parliament. Yagera ne yeebuuza ku babaka, ndeeta Winnie Kiiza mulabye mutya? Ndeeta Winnie Kiiza mulabye mutya? Era abamu ku bo yeebuuzako ku Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda, ngenda kuleeta Winnie Kiiza mulabye mutya? Ebigambo bye yajja mu babaka bye byaleetesa Winnie Kiiza okufuuka leader of opposition. Okufuuka leader of opposition. Kati Nuupu eyinza okuba teyina nagwe yeebuuzaako nga bakibalirawo abantu nga 6. Ne bajja baleeta Ssenyonyi. Ssenyonyi yabalumya omutwe, yatawaanya lumu. Yatawaanya lumu n'NRM n'ebibiina ebirala. Kino kyagenda okuleeta kya bulabe eri ababaka ba paalamenti wamu ne paalamenti. Nze nja gendayo mu paalamenti katugeze nga mbadde mubaka nesimbewo n'ekibiina kyenvuddemu kinafu nnyo ky'ababaka 3 oba 5 bannonde nga nze leader of opposition ntandike kukola byange. N'olwekyo mwami lumu ekintu kyoleeta kigenda kunyiga enkya. Mu 1983 Obote yayita abalango n'abagamba nti muleme kuguzanyira mu gavumenti yaffe, bwe ndiba siriiwo mwenna mujjaggwa. Ne balowooza nti kyakusaaga, oyita Ojooko n'afa. Obote n'aleeta Smith Opono Chaka. Obote kwe yava okugwa n'abalango bonna n'abakyoli ne bagwa. Kibatwalidde emyaka 38 nga tebazze mu kutunulya ntebe ya Uganda. Obote kye yabagamba ne batakigoberera. Naawe lumu nkulabula ekintu kyoleeta kiri mu kusuula abantu kwe bagenda okusinziira bagambe ekyo lumu ye yakireeta, buli akanaagwangawo lumu ye yakireeta, buli ekinajjanga lumu ye yakireeta. Kati tokireeta mu mutima nti bw'okyagala okireetera kibiina kya Nuupu kukisuula. Lumu mutume. Lumu mutume kubanga naye Kenyi ntagenda kwesimbawo ku ekyo. Naye kati akireeta ti mu kisanja ekinajja. Nuupu ne weneba eyina ababaka 10 oba 12 kuba nkimanyi 10 ajja kiweza n'okusoba. Bobi Wine ababaka 10 ajja baweza n'okusoba. Tajja kufunayo leader of opposition. Bajja kuleeta omuntu bamujje mu kibiina kiresa abaka 6 bokka balondemu omuntu gwe baagala. Yes. Akakazannyo lumusi yakazannya omugezi w'ebyobufuzi President Museveni ako kazannyo ke sikalumu oba banadp omusajja omugezigezi mu byobufuzi President Museveni tomuyita wakuzannya okukulembera emyaka 38 kano yakazannya. Ate Bobi Wine bw'anaate baloze mu kibiina kye leader of opposition anaddamu kubeera watutumu kuki wano kibadde kimuyambako. Yes. Asobola n'okugamba nti Ssenyonyi tugenda kutambulira mu motoka yo n'atambuliramu. Ayinza okugamba nti ngenda kukola kino na kino na kino n'akikola. Ajja kuba abadde alina amaanyi mangi mu parliament anaddamu n'abeera nago. Awo bajja kuba bamusazeeko ebyawatiro. Opposition si wuwe. Leader of opposition Bobi Wine agenda mulagira ki naye wano yasobola ng'ogamba Mpuuga tukole kino ne bakikola. Twandibadde tuyisaamu kino ne bakiyisaamu. Ajja kuba leader of opposition takyali wa Nuupu. Kano bakaleetera Nuupu kugikakkanya. Era bwe kayitamu bajja kuba bagikakkanyiza. Kyendowooza kyensobola okwogera ku ekyo lumu kyaleeta. Tanafu ya DP, tanafu ya FDC ali mu kukuba butereevu Nuupu ne Ssenyonyi waayo ne president waayo. Kubanga yabagamba temugenda leader of opposition yabagamba ye Ssenyonyi temugenda. Bagenzi bw'abagamba nti kino bakola kino. President Museveni temuzanyisa asobola okulya ekibiina mpola mpola mugenda okwekanga tekibuza ababaka 10 aga.
2 ekyayina ababaka 57 nga tekiweza ababaka 20 2 ng'akirya mpola kati kino ekigambo mwami Mayanja kivuddewa buli jjo Uganda erina ba leader of opposition kivuddewa Kwobote baaliwo Semwogere yaliwo nga tebalondebwa Paulo Kawanga Semwogere nga parliament si emulonda asinga ababaka abangi mu parliament yavaamu leader of opposition kati obudde buno bwe kiba kizze kati manya nti President Museveni teyeebaka asula kalukireta nga abala byabufuzi okumanya kwasula akagambo kano kapya nnyo eri bannayuganda nti leader of opposition agenda kulondebwa mu parliament kisoboka President Museveni ayina n'okuteekawo owuwe ayinza ogaa nti ekibiina bwe kiti nkitaddemu abantu ababa beesimbawo ku kaadi ya DP ababaka 10 n'abawa ssente n'agenda mu Nuupu n'alondayo ababaka 10 mugende mwesimbewo ne bawangula n'agamba kale omuntu agenda okubeera leader of opposition mulonde gundi linnya bwe riti ng'akimanyi yamuteekamu ssente ekyamwe ne mwogera nga President Museveni ali ku birala President Museveni ayinza okuddira ababaka nga 3 n'abawa ssente bagende beesimbewo ku kaadi za Nuupu nga ne Bobi Wine tategedde batuuka mu parliament n'agamba amulonde mwami gundi mumunondere yaba abeera leader of opposition n'abateekamu ssente yaba abeera loopu ne bamulonda n'avuga emotoka n'agenda mu State House ne banywamu n'akacyayi n'akomawo ojja kuba tokyamuwa biragiro ne lumu yennyini eyakireese nga takyasobola kanga oli mpozi nze kyendaba Nuupu kyeyakoze obubi yabadde egenda mu mambuka mu parliament gye bazizaayo lwaki egendayo tosobola kulwanyisa munnabyabufuzi n'omutegeera nga tomuliraanye tosobola kulwanyisa munnabyabufuzi n'omuwangula nga tomuliraanye Museveni okuwangula Bobote yabaliraana n'ategeera obwongo bwabwe Bobi Wine okubeera n'ettutumu bweriti bwe yayingira mu paalamenti emikisa gye gyonna we gyava singa yali akyewaze ng'ali bbali tali mu paalamenti n'embeera eno tiyandibaddewo gy'alimu kubanga musajja w'amaanyi nnyo akankanyiza eggwanga nene embeera yonna tiyandibaddewo singa Bobi Wine tiyayingenda mu paalamenti Bobi Wine bwe yatuuka mu paalamenti yeetegereza awabi n'awalungi neyetegereza okusoma kwakyo n'obutakisomaako neyetegereza embeera ebeera etya n'agamba kati obw'empimbu buvuddeko ngenze kwesimbawo ku President Museveni era neyeesimbawo omulundi ogwasooka ntanaweza na myaka 8 bisanja 2 mu parliament yajja n'ababaka 57 kiregeza yakola nnyo afuna obuwanguzi bw'amaanyi omulundi ogusookedde Ssenyonyi yabadde akwata ekkubo n'agenda mu mambuka n'awulya bye boogera n'afuna kyaba kyalenyinga kati talina kyayinza kukyalenyinga Bobi Wine akyalenyinga President Museveni olw'okuba yabeera mu parliament n'ategeera ebiri mu parliament bw'oba togenze mu ddiiro lya muntu kuwulira byayogera tosobola kumanya ntegeera ye kankaddemu bw'oba tokyalidde muntu n'owulya byayogera toyinza kusobola kufuna by'omukyalenyinga kubanga tomanyibwa ntegeera ye kuba tomanyi ntegeera ye kati abasigadde bonna ne batagenda nga Ssenyonyi abagaanyi yabadde ensobi olw'ensonga nti munaasobola mutya okubakyalenyinga nga temwabaddeyo anti kati bo baw'ensonga bagamba nti okugendayo kuno n'asimbizaamu wa musolo kubanga ne bwe bagendayo kuteesa tewali kigasa anti ne bwe bataagendeyo era paalamenti yagenzeeyo ye President Museveni bw'aba yabadde ayagala kuba goolo ze zaanywedde yazikubye atya yalaze abantu bomambuka nti ndinammwe ne paalamenti yammwe eri wano n'aba abadde batunda amenvu ku kkubo baatunze aba woteeri nabo baasuzizza bwe mba ndi driver wa mubaka nga yampadde $50 ag'okusula mu woteeri nasuze mu yeebiri n'ow'ebiri yafunye ate toyinza kukyalenyinga muntu nga tamaze kwogera n'olwekyo bwe kyandiganye Ssenyonyi yandikoze bw'ati oba opposition yandikoze bw'eti bandituuse mu mambuka ne bagula enju eyo ne batandika okwera ekibuga
ne parliament yanditudde nga bo bali eno beera kibuga bakyankalanye ne beekalakaasa gavumenti nekwatako ababaka 10 nebasiba bandibadde bali mu buwanguzi bw'amaanyi ffe tetwagira bye mukola tuli mu kwera kibuga gavumenti yabadde jabbakwata basibe obwo buwanguzi bw'amaanyi mu parliament babeereyo bateese naye olufuluma bati olutulayo bati mu parliament ngabo bayimuka nga bayimba oluyimba lw'eggwanga nga bakyankalanya bagamba n'abaopposition bazze wamma gye bali kaakati oba tolina kyokoze mu byobufuzi kubala President Museveni ye yabaze eggolo ye n'agiteeba yateebye eggolo nga 15 kuba parliament mumwasigadde mutudde kitegeeza abantu bali temuli nabo mu Nuupu tewaliyo babaka betwafuna mambuka kati oyina genda n'ogulenjeyo oba muzitwalidde ku loole ab'opposition mwenna ne mutandika okwera enguudo Speaker wa Parliament otandika okwogera nga mumwekalakasa mufuluma nga mugenda mutandika kwera nguudo eno Parliament batekyatudde biba bikyankalanyi bwe babeera ne beesiba obuntu obumyufu ku mikono ne batandika okuyimba oluyimba lw'eggwanga Parliament ate yatuula bagigala bugazi teyatuula kati bagenda bawulirira ludda waabo omumambuka bagenda kuwulirira ludda wa opposition nti gyeri nga yasigadde Kampala bajja gamba abasigadde Kampala nga bali mu kuwuta supu waabwe naye gwe oyina mu byobufuzi babibala bwe bati oyina kukola bintu bikuwuliza alanye Parliament netabaayo wakiri bandigenze mu Parliament ne bakyankalanye era ne babawulira nti gye bali wakiri bandibagambye nti ffe tugenda kudda mu kibuga twere amakubo tugabe ne butishaati twabuguzemu owino era bamanye nti gye tuli naye gy'otalina na mubaka ogaana otyo gendayo bakuwulire nti naawe wazze gy'oli bongera kukutegeera lopu waffe Ssenyonyi ako yakagudde mwagala nnyo naye ako yakagudde abantu baba tebawulira eddoboozi lyo kyoyogera bamanya batya nti gy'oli tebasobola kumanya era bw'oba totuuse tebasobola kumanya nti gy'oli ona kutuukayo gavumenti tebagivuganya bwe batyo kyereeta kyowakanya abantu basobola okuwulira Ken Lukyamuzi yagamba ti ne bwe mba siiyitemu naye ekifaananyi kyange kirina okubeera ku ballot paper ne bwe mba siiyitemu kirina okubeerako ne bwe ngenda neewandiisa okwesimbawo ku bwMP ne batanonda si nsonga naye abantu basigadde bategeera nti nkyaliyo okusinga okubeera eyo nga tewalina muntu akyakujjukira n'olwekyo loopu waffe ye okubala kwe bwe kutyo bwe kuli naye abantu okuwulira nti Ssenyonyi gy'ali akola kyekyo Mpuuga kye yakolanga n'atandika okubanja abantu twagala gundi ne bw'aba ababanja bya ddala ne bw'aba tababanja bya ddala naye bagamba Mpuuga gy'ali oba okiraba yeefulayisamu eddoboozi kumbe yalina kyabala okubira nga waali Winnie Kiiza yabeeranga mu Parliament n'ayogera n'ebitasoboka naye ng'anoonya kimu kumanya nti opposition ekola Winnie Kiiza nga tebanaba mujja mu FDC ye yayogeranga n'ebitasoboka naye nga ayagala bamanye nti FDC gyeri y'amaanyi kati Nuupu kye kibiina ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya byeyina okukola bye bino kugenda eyo netandika kutyankana ne bawulira nti gyeri ne bwe babasiba si nsonga naye nga bawulidde nti gye bali n'olwekyako nze ndi wa DP lumu munenya nnyo ekintu kyaleeta takireeta ng'akyagala naye alina gwakireetera okutaasa alina gwayagala okutaasa naye ne loopu waffe obutakkiriza bantu kugenda kikyamu kubanga abamu yabaganye naye bagenzi kitegeeza toyina maanyi abaana bagambye temugenda mweri ennimiro kuvuddeko 8 bagenzi kitegeeza abo si bawulize bakyewaggula era mubamu ab'emitwe eminene ate ababaka abamu mulimu bw'ojjamu ekigambo ekintu olina musaba kisabe Ssemujju yabaddeko ku pulogulaamu n'agamba nti
mulimu ababaka ab'emitwe eminene bakiwaji nze Ssemujju toyinza kundagira bulagizi nga musirikale naga toyinza kundagira bulagizi nga musirikale nti ne muntu we yali agenda kuleeta Winnie Kiiza yamala kujja n'atubuuza nti abaaye ndeete Winnie Kiiza anaakola ne tumugamba katwerowoozeemu naye ndowooza oba muleete nti ekyo kyatuwa amaanyi mangi okumala okutwebuuzaako naye lwopu waffe Ssenyonyi okuyimirira n'alagira bulagizi nga talina kyayogeddeko naffe ekyo kikyamu abamu bagenzi oba waliwo okwekengera okwenjawulo kubanga era nga bwetuze tulaba ebyampuuga nti omusajja akugamba ffena tubaddewo nga tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalonda mpuuga mu bifo byonna byabaddemu ebinene naddala ng'ali mu Nuupu byatasubira kubeerako biki byonna naye naaba nga okutuuka essaawa zino ng'ate amulaga nti talina kyali amulaga nti olw'okuba yaludde mu byobufuzi aludde mu DP aludde mu paalamenti alaga nti yali wansi wa bigere bye ndowooza oba oli awo kyekireetedde bano okukyusaamuko ne bagamba nti waleme kubeerawo okwebuuza nnyo kubanga olwo ekigambo kuba nti nno mulimu abantu abamu nga bali mu opposition naye nga tebakolera Museveni kati oluusi okwebuuza ne kubeera kutono eri abantu abatono ekyo kale kankyogereko bwe nti ogambye nti waliwo abantu abamu nga okubebuuzaako kitono kuba waliwo abakolera President Museveni President Museveni nze yajja mulaba Museveni mukyabeera president yeebakanga ku tulo asula calculator ng'abala kino kinafuya ntya kino kinafuya ntya na kino kinafuya ntya bwe yali ebunyolo yagamba nti eyo Nuupu nja kugirya mpora mpora era kituukiridde anafuyiza byayagala byonna abimazeeyo naye kyenja okwogera ku ekyo bano abantu abanyooma Ssenyonyi oyinako oyogedde nti nenga yanafuyiza amaze okunafuya atya nze nagamba nti ndi wa DP ekirungi nkikkiriza n'ekibi ekyokunafuya amaze bw'oba olagira abaana ku ssomero nga gwe headmaster n'olagira abaana musaawe omuddo ogwo abamu ne bakkiriza abamu ne bagaana wabaawo obunafu buli lwo ente ziridde emmere ya neibayo buli lwolaba ng'ente ezo ziridde emmere ya neibawo ente si ze zirina omusango naye omulaalo ye mubi tasobola ziraga nti eno temuddayo eno temuddayo waliwo obunafu eri muto waffe Ssenyonyi olw'ensonga waliwo abasajja abakulu eyewaffe ku kyalo gye nali mbeera balaba akaana akato kaguze emmoroka nga bagamba kabbi 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 waliwo abantu abaava mu DP yaffe ne bagenda wa Bobi Wine balina okugaya oba obunyoomi nga balaba nti Bobi Wine aliidinze nnyo muntu w'amaanyi nnyo ffe tuli balooya mu paalamenti tumazeyo ebisanja 3 Bobi Wine yamalayo kimu naye atulagira atya n'abeera mukama waffe eyo ennugu gyeri yereetesa ne lumu etteeka lino era eyo ennugu gyeri nti lwaki baleeta ono omwana omuto Ssenyonyi eyo ennugu gyeri oyinako ogambye nti oba kwega kiri mu kugaya kati wano mayanja nze ndi musajja mukadde nkuzaala mu myaka buli oyitawo nemoroka neŋŋamba oyo omusajja anaaba mubbi oyo mwana anaaba mubbi naye nga si bwe kiri wapakasa bupakasa ekyo kiri nnyo mu kugaya abantu ba DP abagenda wa Bobi Wine balina okugaya kyokka ng'ate ye mukama waabwe ne we banaamugaya ye mukama waabwe n'abagenze Mambuka bakimanyi tulwanyisa ekintu ekizito ekitalwanyisika bamugaya olw'okuba emyaka gye ne gyavudde ekibiina kya Bobi Wine tekinaweza myaka 10 naye kyamaanyi nnyo
mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47. Kiri mu myaka ena n'okusinga ekyaffe ekya DP ekimaze emyaka 5 n'okusoba. Kibiina kya myaka ena naye raba amaanyi ge kiyina. Kati abaava eno mu DP ne bagenda mu nuupu tebayinza kuggwamu kagambo DP. Teri nze ndi wa DP okuva edda. Teriiyo muntu yenna wa DP avaamu DP. tewaliyo muntu yenna wa DP avaamu bwa DP. Ne President Museveni be yatwala mu NRM era mitima gyabwe bakyali ba DP. Ne Bobi Wine abagenda ewe nga baagala zikaadi era mu mitima gyabwe bakyali ba DP. Bakyalumwa kali akatima nti ono mwana omuto atukulembera atya atulagira atya. Ne bonogana Bobi Wine ne bonogana ogaya Bobi Wine n'omugaya n'omulengeza otya. Obudde buno ewatali kukyekwaso kyonna ye bosi wo. Yes. Wave waffe mu DP ne mugenda nga mugenze kubaako bye mufuna. Kati omwana mumugaya kubanga kaana kato ne akakaana kato ye mukama wammwe. Oba mwagala oba temwagala. Bw'oba ovuga Benz okivuga lwakuba bakuwa kaadi ya nuupu. Bw'obanga oli mu nnyumba nnungi nga wali togirina ogirina lwakuba kana akaana akato koogaya. Wakasanga mu ddiiro lyako nga katudde kasirise n'okasaba kaadi ate kati oyagala okajje mu ddiiro gw'olituulemu. Tekigenda kusoboka n'akatono. Tekigenda kusoboka. Mwami Mayanja abantu ba DP tebagwa mu DP. Ne bw'omusala bw'oti mu musaayi mubeera mu DP. Omuntu wa DP bw'agenda mu kibiina ekirala mu kibiina ekyabeerayo ebitundu 12 naye DP yagisigaza ya bitundu 88. Tebakulimba. Tewali muntu wa DP ayinza kuva mu DP era omutima gusigala gwa DP. Kiri kintu kizaale kasoyingira mu DP kintu kizaale. N'olwekyo amateeka gano gonna ge baleeta kunafuya mwana ono Bobi Wine naye bamala biseera. Kubanga Bobi Wine enzija ye yeewuunyisa abantu. Yatumbukanga Kristo. Sajja n'ava eri mu kuyimba kwe n'amaviiri ge najja n'ayimirirawo. Abasajja bamaze mu palamenti ebisanja 3-4 ne badduka ne bamwegattako. Akaana akato akavudde eri mu bbanga lya myaka 3 gyokka ne batandika n'okasaba kaadi. Lwaki gye baava tebagumira kaadi zaayo? N'olwekyo balumwa mutima na kino ekiteekateeka leader of opposition bamulonde mu palamenti ekyo kiteekateeka. Ne President Museveni yeebasaabala nnyo. Waliwo ku mulembe gw'Obote era walaba ng'ebintu gye bitambulamu n'ogwa Museveni obaddewo era ebintu obigoberedde engeri gye bitambulamu. Bw'ogerageranya emirembe gino ebiri gulwa abantu gwe basinze okufunirako eddembe oba mulembe gwa mukulembeze ekikwaba babiri ogusinze okukulembera abantu obubi? Omulembe gw'Obote ogambye mulembe ki ogusinze okukulembera abantu obubi? Mu ntambuza y'ebintu emyaka gyo mitoni nabye nandikulengezza. Naye eri abakulu abatulaba. Abakulu abatulaba abalaba ku mirembe egyo ebiri bye nnaayogera bajja kuba bitegeera. Saagala kuwaana. President Museveni bwe yajja abantu bagamba nti tufunye ku buweerero.
Museveni ozze tufunye ku buweerero. Pulezidenti Museveni okuva mu myaka gwa 86 mpaka 2000 yali golodi. Okuva mu 86 paka 2000 yali golodi, ekyo sijja kimenyawo. Saagala kudda eno nga nekweka kubanga ndi wa DP nedda. N'amajja ge twagawagira era ne tugaagala. Kubanga yajjira mu banunuzi ng'ensi ewagaaguse, ekyo kiri kiriya, ensi yali ewagaaguse. N'olwekyo okuva mu mwaka gwa 86 mpaka 2005 tubadde tunafuna mukulembeze alinga Museveni. Okuva mu mwaka gwa 86 paka 2005 paka 2025 Pulezidenti Museveni abadde tanalabika mu bakulembeze abaasooka ng'ogyeko Muteesa. Kuba Muteesa saamulaba. Naye Amini, Isufu Lule, Binayiisa, Paulo Muwanga nga Museveni yamumyuka, Obote, Tito Okero Lutwaba, Ito Ojoka, Obazili Olalo Okero, Museveni akyabasinga. Naye ekizibu kulwako banga ddene. Kyobola nti bwe tufuna omukisa ono omwana omuto najja naye ayinza okukola obulungi nga Museveni bwe yasooka okukola. Yes. Kubanga bane ebirowoozo ebipya. Abali eyo balumwa. Abali eyo balumwa. Pulezidenti Museveni ekizibu kye kulwako obusobi bwakoze ne Bobi Wine bw'ajja asobola obukola. Singa abaluddeko tosobola kulamuza mukazi wange nesigala nga nsirise. Ne bwe mba ndi munafu. Mukwaya waabwe falasiko waabwe wano wendi nkaddiye naye bw'oba olamuza mukyala wange otabuka nange ntabuka. Ne Bobi Wine najja n'ogeza olamuza entebe ye. Obukulembeze buwooma bulinga bugagga. Omuntu wamala ogagga walatayagala bugagga bumuveeko. Tewalaba Mpuuga nga yalimira kuba commissioner. Bamujja ku bwagundi ku bwa leader of opposition. Bamusikako busisi na nnyondo nga tayagala kuvaayo ebigambo era byali bingi. Olwa kuba commissioner ganti kuba commissioner okoze bubi olwo buli bwenguzi binanga bitulaba vaayo n'agaanirayo. Naye kasooke kino ti obukulembeze buno bulinga bugagga. Omuntu bw'amala ogagga watayagala bugagga bumufeeko. Era olaba abantu balwana n'aleeta n'entuuyo ng'obugagga bugenda. Abamu n'okutta batta n'ayagala bugagga busigale. Era omuntu yenna bw'otawanya obugagga bwe asobola okukwata ekiso n'akusala. Obugagga buwooma. Oli bw'akubuuza nti kye kisinga okusanyusa omuddangamu nti bugagga, ki ekyokubiri bugagga, ki ekyokusatu bugagga, emirundi gyonna oyogera ng'ekyo. Bw'ojjako ebyamaama ne taata n'abaana. N'olwekyo obukulembeze buli bwe butyo. Naye nga tusaba Katonda n'ono omwana Bobi Wine afune omukisa gye akole bulungi nga Pulezidenti Museveni bwe yasooka okukola. Pulezidenti Museveni nga yakajja nga tozanyira ku muntu wa bulijjo. N'omuntu bwe yafanga poliisi ng'ejja ku kyalo n'ebuliiza mpola mpola ani yatemudde omuntu oyo. Wadde ebirwa byerabira amalusu gafuuka engeregeze. Naye 8/6/2005 Pulezidenti Museveni eggwanga yalikolera. Saagala kuddawa. Naye nze ekyo bwenkyo bwe nkimanyi. N'abalala bamanyi endowooza yaabwe. Ng'era bwe twagala alekera ono omwana Bobi Wine naye ajja afugemu. Tusanyuke nga bwe twasanyuka ku Museveni ng'ajja. Kubanga Pulezidenti Museveni we yajjira yakwata gavumenti n'agikwasa abantu ba wansi. Ono Ssaalongo alima mu kyalo eyo n'agamba kyamani si wano naye nkikoze bwe kityo. Naye ebimu bisobola okugaana. Naye ekizibu kulwako. So singa si kulwako tubaddewo tabbu yonna. Tabbu ebimu twandi bimusonyiye. Omuntu yenna assa ku nsi, omuntu yenna assa tasobola butakola nsobi. Yensonga lwaki twagala omwana Bobi Wine waliwo eziyitirira nga bannansi tebafuibwako, ababbi b'eggwanga tebakwatibwako, abavayo kwekalakaasa ndowooza olabye bawala bojjo bavuddeyo kwekalakaasa nga bali bwerira amabere nga gali bweru
nga bambadde bwa munda bokka oba wabalabyeko abekalakasizza ne bakwatibwa ne baggalirwa naye ndowooza mu mawanga amalala baba bawulirizibwa naate kati wano abo basibibwa ne batekebwako emisango ne bewuba mu makooti nga tebawulirizibwa n'okuwulirizibwa nsonga yaabwe. Omuntu yenna bw'akunama ebeera nkunguzi. Nze siwagira muntu akunama. Nange kati wendi sagala kusumula pesa lino nalino vesti neerabika. Bw'okunama tekikuvaako waliwo omuntu wanyumizaako emboozi y'omukomera eyo gye bali bambula nga omuntu bamwambulira ddala n'asigala bute batusibirako nedoweza yemboozi ejja kuba yeetomboddeyo ngayo kubakakuweko katono nga bakusibirako katugeze ngeye Tanzania myaka gya 82 bakusiba nosigala ng'oli bwere nga bwazaalibwa nga bwe wazaalibwa oba mukomera mugendamu abantu 2 ne mbeera mwana kibonerezo ebyo ebibonerezo nabiwulyako bibeera mu Amerika saagendayo kubiraba naye nabiwulyako naye omuntu okunama kikyamu wadde gavumenti togyagala tokunama kuba waliwo omuntu eyakunama nadduka neyeetonda n'okwetonda wakiri ate okunamira ensi onywamu omwenge n'ogwa ku kkubo naye okunama tekiva ku bantu kulaga butali bumativu obutali bumativu oyinza obulaga n'obulaga bubi kati wano emyaka gye ndimu nentambula nga ntamidde enzunga bayinza okugamba oba omusajja atabuse omutwe abantu bayinza okulwawo kyerabira abantu bayinza okulwawo kyerabira buli akulaba agamba awuuyo omulembe gwa Amini bakuba abantu amasasi nga batadde ku ssaawa ya Queen nakati wali yali akyerabidde n'omwana yakazaalibwa kati ali mukyogerako n'olwekyo bw'obanga okola ebintu kolayo akantu akatasobola kukubeerako paka lw'olifa kuba ne bw'ofa era bakyogerako n'olwekyo kunamira ensi kyekisingayo obubi naye nze ngezaako okwogera ku kigambo Nuupu kankikomyewo temuzanyira mu kintu kye mwakola dda bwe munaagezaako kizanyira Obote yagamba abakyoli nti temugezaako kuzanyisa gavumenti eno bweneegwa nange nja kugwa mwami lumu etteeka lyoleeta liyinza okukusuulira ddala okimanya olireetera ono omwana omuto emunyenye y'eggwanga pulezidenti wa Nuupu ogenda ggwa togezaako okuleeta tteeka eryo era abatona badisoma mu palamenti lireke oyinza odireeta n'olyereetera mu gavumenti z'Obote waliwo yagamba bwe banaasibanga omuntu eruzira tebamuwangayo wadde ka bulangiti bwe bamusiba n'agamba mbadde nsaba bampeeyo bulangiti bamugamba etteeka teritukkiriza muneego walibaga Obote yagamba abalango temuzanyira mu gavumenti mugizanyiramu bwendigwa mujjaggwa oyita Ojoko bwe yafa ge gaali amagenda g'Obote yaleeta Simiiso Pono Kyaka bwe yagenda enaggula okubaako byayogera bamusibirayo busibizi ate nga mu ekyo ekiseera ye yali CDF waayo mukope Pulezidenti Museveni tazanyira mu bya kibalo oyinza okuleeta ng'oleetera Bobi Wine ne bukya ku makya nga kikukutte nga kikwatiddeyo mwami lumu bwe bunaakeera ku makya ng'oyina ekibiina ne kireeta ababaka 8 ne balonda Loopu ng'ava mu babaka abavudde mu kibiina ky'ababaka 4 onaawulira otya noono omwana Bobi Wine ekifo kyalimu si yakyagala Mukama Katonda ye yamuteekamu amaanyi ago Bobi Wine talina maanyi gonna temumutya naye ekintu kya Katonda yakisindikaawo ye Katonda yatula n'agamba ono omwana Bobi Wine kamusindike anunule bannayuganda kyemba mulaba Bobi Wine nze namugamba abantu tobaddamu buli lwoddamu abantu bawe ebyokwogera Pulezidenti Museveni mwami Mayanja Pulezidenti Museveni ne bw'omuvuma anyiiga naye tabaako kyakola naano pulogulaamu gye tuliko ne bwe muvuma toyinza kuwulira nti bakutte anti yakozesa bikuluuba n'olwekyo Bobi Wine gezaako obutaddamu bantu
kati buli kiseera ogamba mpuuga bw'oba toyogedde abantu bayinza kumanya kyozitowa gwe sirika mulabire kwona omusajja omukadde Museveni tanyega muntu yenna ne bw'omuvuma bitya naye yasigala abala gwe sirika omanye abantu obonooleeta ku lujja abantu bagenda kutegeera mangu abantu bogenda okuleeta ate bakulwanyisize mbuno obudde ekirala singa abantu ba DP bano bonna abaava mu DP tosaanidde kubaddamu kubawa kaadi si babo abantu bonna abadduka eri mu DP ne bajja enewuwo bajja kunoonya bifo ensobi endala gye wakoze waliwo abantu abaze gy'oli ng'ab'emukono n'obaatulya n'obagamba okujja wano muzze naye temuzze lwakubawa bifo ekyo kyogera ku ssaawa eri nedda ekyo kyogera ku ssaawa eri Pulezidenti Museveni bw'ojja gy'ali akuwaanawaana naye takubulya byalowooza yagera lunaku luli n'akisuulawo gwe Bobi Wine abantu bajja akuwaanawaana wano naye nga takubudde kiri mu ndowooza ye olwo nakusuutasuuta n'ogamba omusajja tuli naye byaddala abasajja bavudde mukono bazze mu kibiina kyo kya Nuupu bakwagadde ate obagamba nti okujja muzze naye temujja nga mubala bifo kati obamalamu amaanyi gwe linda ku lunaku lwaki bajja nga babala bifo ng'ate waliwo ku bununuzi bw'eggwanga eno wali amaanyi ga kaadi kitegeeza baba bazze lwa bifo nga tebazze lwa nteekateeka za kibiina ekituufu baba bazze lwa bifo nga bano abalala abajja aba DP bagundi babwanika ne banne bampuga n'abalala ekibaleeta bifo naye tokibaatulira kyobalanga nti Pulezidenti Museveni yasirika agera lunaku luli oba kuwa obwa minisita oba takuwa nawe Bobi Wine sirika abantu obakanga baleke bajje bonna gye bali bajje gwolonda abo bowulya boyagala abalimu omuzinzi kubanga omuntu omugambidde nti sijja kuwa mmere nga yakatuuka amaanyi gamuggwamu naye gwe kyoba okola abantu tobaatulya nga bwe wabaatulidde namulabye abaatulya ng'agamba nti okujja wano muzze naye temulowooza nti muzze lwa bifo namulabye agamba bamuyanga Ssenyonga oba wakirabyeko naawe nabaddeyo kakati omuntu omumalamu amaanyi nga yakatuuka tomumalamu maanyi mugambe nkwaniriza muhandolinge bulungi muwe byayagala naye ku lunaku luli kaadi yo giwa omuntu gw'owulira nti omwetaaga era omwesiga mwami Bobi Wine atayogedde teyejjusa abantu abo bonna basinga amaanyi naye ensobi obaddamu abantu abo boogenda oddamu obawa platform obawa amaanyi agoogera n'olwekyo si kituufu ekyo okubaddamu kale Ssaalongo tweyanzeege okuba nti tulire ku bigambo byo Ssaalongo ekisinga obukulu wuliriza otegeere ogimu ekyo kikuyamba ekitakuyamba kireke so tubaako wano tuba tuzze wano kuwabula n'okutereeza bye tutereeza n'okukuba tooki mu ebyo tuba tugezaako okuba nga tutunuulira naye nga twagala okwebaza tulina abasponsazi baffe abapya abagenda okutwegatako essaawa yonna tujja kuba tutambula nabo tujja kuba tulaba tugenda babanjulira mu maaso awo naye nga ndowooza era enteekateeka oba ogiraba ku screen bweyitawo enteekateeka abantu baffe betulanga nabo abantu baffe betutambula nabo so twongere kubawagira mu buli mbeera yonna so byonna gyokuba tubanjulira enteekateeka zonna ate nawe era nga wali agadde okulangako naffe osobola okufuna namba zaffe eyo oba essimu yange osobola okunkubira butereevu ku 0703 6695995 ne tuba ng'otuzzamu amaanyi kubanga buli lwogamba nti andese kasente bwe kati tulange kituzzamu amaanyi okuba nga tufuna ebyuma ebipya mizindaalo kamera data okuteekayo emboozi zino n'ebintu ebirala bingi nnyo so obwetaavu buba bungi nnyo so tetuna gye tujja ssente naye bwegamba nti bannange nzize munnangire kino kasente kutuwa katuyambako naffe okubanga tweteekateeka bulungi kugenda okubanga tuteerezaamuko ku kifaananyi kubanga bwe tujjukire emabegako eri twali tukozesa ssimu ekifaananyi ogontukaboyota ekifaananyi nekituuka ekiseera nekiba nga kifa si kirungi tubeera awo bwe tutyo naye katolaba nti ekifaananyi kigenda kirongoka olw'ensonga nti twalinyisako ku mutindo ne tufuna kamera nti kati omutendero gw'essimu tuguvuddeko nga twadvansinze tugenze ku kamera
kyokola nti ekifaananyi kyakyukamuko bingi betukyayagala okutereeza oba oli awo n'okutuukira ku mutendera ogwa studio naye nga abatuyambeko okutuuka wano yemwe bannaffe betutambula nabo mu kulanga so tusaba n'abalabali eyo mungere okutwegattako tusobole okuba nga twongera okulinyisa omutindo okuba nga tubaweereza ebintu ebirungi biri ku mutindo ogwa nnamaddala naye nga toyanza nnyo toyanzeege kkiriza tukulekerere wano mbadde ne Saalongo webale kujja sebo nange nkwebaza okunkyaza wano nebaza abawuliriza abatulaba amanya gange nze Mukwaya Francis n'olwekyo nkwebaza nnyo maama yange okunkyaza wano amina Saalongo buli kiseera n'ompita tukubaganye ebirowoozo nsobola okutumirako ntumirako mukwano gwange jjajja Naabi awo mu Ndeeba jjajja Naabi tumirako mukwano gwange omulala mwita Patricia Nambatya ali awo Buziga n'olwekyo mwebale kutulaba abantu beruwero tobatumiddeeko abantu beruwero mbatumirako Sekamuli Kimwanyi Bamunaanika Kikonda Kasiribiiti eyo najendi mbatumira mwenna Omukama Katonda abawe omukisa mufune bye mwagala amina toyanzege tulabagane Bismillahirrahmanirrahim nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774528847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo. Ku Kings Fitness Center kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774528847. Don't stop until something happens.